Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ennaku zino Bobi Wine abadde nga selective, ali so much selective mu communication ze ne bannayuganda. Asobola okumala a week nga tataddeyo post, nga takoze yadde any public appearance nga bw'abadde akola in the past weeks bukyatumala kulonda. Olwaleero ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwa February ng'akozesa omukutu gwe ogwa X ne Facebook avuddeyo n'awa obubaka bwe eri abayisiraamu abatandise ekisiibo, abatandise okusiiba omwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Ng'akozesa omukutu gwe emikutu gye gimugatta abantu kwabadde ng'ayisa communication. Abadde aludde okuvaayo kukola live video. Naye gwe ssebo oba nnyabo atulaba. Ayise ku mukutu gwe n'ayagaliza abayisiraamu ekisiibo ekirungi. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'obusiraamu kyemmanyi bali bati. Yes, si musiraamu, that is public knowledge. Naye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine has an Islamic background. Jajjaawe omugenzi kati gwe twaziika gye buvuddeko bamuyita Kyosimboonanya, mukyala mu Isiramu era yakula naye jajja azaala maama we. So Bobi Wine history oba ng'akula yatumibwako erinnya erya Swaibu, era musajja wabanga yatodde salaamu oyinza olowooza musajja musiraamu. Nawo bwe buno obubaka Bobi Wine bw'atadde ku mukutu gwe gwa X nga ayagaliza abasiraamu bwenda bonna omwezi omutukuvu ogwa Ramadan ayogedde bw'ati. Katulabe kino tukomewo tovaawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eri baganda bafemwe n'abasiraamu n'abo abagala obusiraamu, njagala okutwala omukisa guno mwenna abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda okubaagaliza omwezi guno mutukuvu ogwa Ramadan omulungi ogujjudde ebyengera. Tuyigirizibwa nti mu guno omwezi esaala zaffe ziwulirizibwa era ziddibwamu. Nsaba Allah akkirize okuyaayana kwammwe, okwegayirira kwammwe, okwewaayo kwammwe n'okusiba kwammwe kwonna abamwe omwezi empeera emitima gyammwe gyesinga okuyaayaanira. Omwezi guno bingi nnyo ebitusoomooza, bingi nnyo ebikyankalanyanga eggwanga, naye akwate ku mitima gyaffe n'egy'abo bannaffe be tuwangala nabo. Buli omu asobole okuyisa munne mu ngeri eyo yennyini gy'ayagala okuyisibwa. Olunaku lwaleero lwennyini nange kennyini ngenda kwogerako nammwe n'eri ensi yonna ku mukolo gwa Human Rights Summit e Geneva nga nsinzira wano wennyini wendi era nja kutuusaayo ensonga zaffe. Naye mbaagaliza omwezi ogwa Ramadani omutukuvu omulungi ogujjudde ebyengera, Mukama abawe ekyo eminyoyo gyammwe ekisinga okwagala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alright, ng'asinzidde from ever we don't know. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine awadde obubaka bwe oba ayagaliza abayisiraamu ekisiibo, era wabadde amaliriza n'ategeeza eggwanga nti olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogwa February agenda kwogerako eri the entire world mu summit eya Geneva Summit. Mu mwaka gwa 2022 Bobi Wine yayogerako mu eyo summit, the same summit, wabula unlike today tagenda kusobola kubeerayo physically, wabula agenda ku addressinga summit through a video. Bobi Wine, who is in Uganda as we talk, naye nga poliisi n'amagye bimuwenja butaaba nga tebamulabako, olunaku olwaleero avuddeyo. Waliwo n'ekifaananyi ekyalabiseeko. Ennaku zino atambula mu ngeri ya robadoba style, era don't be surprised okumulaba ku Geneva Summit eyo ng'ajja addressinze ng'ayambadde bw'atyo. Nze kasitanda b'effulaga emabega ne mmanya nti kamera baaziteeseteese dda essaawa yonna. Wabula nkugamba ebigambo bino olunaku olwaleero at a certain point teweewuunya nkaddamu
olunaku olwaleero teweewuunya nga internet eyina weevuddeko just in case kasita olabanga internet ekyankalanyemu somewhere somehow just know kasukaali kaba kanoze. And I know oba internet evuddeko oba tevuddeeko oba kiketonye kagwake, Bobi Wine has to address the Geneva Summit. Oli ayinza okwebuuza oba gwabaddeawo ne weebuuza why these things fall on the same day. Ramadan lwetandise, Ash Wednesday lweriyo, Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine, Swaibu Mitembo, Ngobi, Obini lwagenda okwadressinga summit. Waliwo ebintu ebimu ebyapeninga mu time frame abasinga ne tubinyooma oba ne tutabiwa attention. Naye gwe watuddekawo ne weebuuza era why all these things happening on the same day. Ebintu bino nno Katonda ayinza okuba naye abiyinamu omukono ogw'amaanyi nno, si bukono butono ogw'amaanyi, because engeri gye bigwawo nange bitandise okunnewuunyisa. Ramadan era kino nkigamba gwali wano eno abasajja ennaku zino batambuza nnyo akaboozibozi ka dialogue. Excuse me, amanyi kisenyiga kyanyingidde naye tekigenda tulemesa kuba nabagamba buno video obusinga buno nga bwe buti nze yabwesigaliza. Omwezi guno gwa Ramadan kino nkigamba, omwezi guno ogw'ekisiibo, abayisiraamu nga basiiba n'abeddiini endala nga basiiba. Nina okukkiriza nti something unusual is likely to happen. Kano njagala okasalemu. Nkoze video ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogwa February omwaka 2026. Tutandise ekisiibo kya Ramadan. Naye omwezi guno ogwa Ramadan abayisiraamu nga batandise okusiiba. Olwaleero nga Ash Wednesday, guno omwezi something unusual, I'm very certain, may it happen in Uganda. I don't know or it will be good or it will be bad. Naye nina ekintu muli kingamba, mwoyo muli angamba waliwo ekintu ekigenda obeerawo omwezi guno, because ebintu bitandise okwekola byokka. Omanyi batono nnyo abayina enzikiriza, abasinga bagamba wa ebyo ebito. Naye leero Ash Wednesday ennaku z'omwezi nga 18, Ramadan etandise leero. Mitembo Kyagulanyi Ssentamu Robert, Bobi Wine avuddeyo n'akola video eno ng'ayagaliza abayisiraamu ekisiibo ekirungi, n'ategeeza n'eggwanga nti olwaleero agenda kwogerako eri summit ya Geneva. Obubaka kanziremu mbukuzanyire, naye endeavor to subscribe and share the video. Agambe bw'ati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eri baganda bafemwe n'abasiraamu n'abo abagala obusiraamu, njagala okutwala omukisa guno mwenna abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda okubagaliza omwezi guno mutukuvu ogwa Ramadan omulungi ogujjudde ebyengera. Tuyigirizibwa nti mu guno omwezi esaala zaffe ziwulirizibwa era ziddibwamu. Nsaba Allah akkirize okuyaayana kwammwe, okwegayirira kwammwe, okwewaayo kwammwe n'okusiba kwammwe kwonna abamwemwezi empeera emitima gyammwe gye singa okuyaayaanira. Omwezi guno bingi nnyo ebitusoomooza, bingi nnyo ebikyankalanya ng'eggwanga, naye akwate ku mitima gyaffe n'egy'abo bannaffe be tuwangala nabo, buli omu asobole okuyisa munne mu ngeri eyo yennyini gy'ayagala okuyisibwa. Olunaku lwaleero lwennyini nange kennyini ngenda kwogerako nammwe n'eri ensi yonna ku mukolo gwa Human Rights Summit e Geneva nga nsinzira wano wennyini wendi era nja kutuusaayo ensonga zaffe. Naye mbaagaliza omwezi ogwa Ramadani omutukuvu omulungi ogujjudde ebyengera, Mukama abawe ekyo eminyooyo gyammwe gye kisinga okwagala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.